Coming up. Yajja nga ne baafu ataddemu beera agamba olondamu ye sente zeekuwa omulala n'alonda ne bamuwa 15 nange ze nasooka osooka kuteekayo ebbiri n'olondamu wali osooka n'omusasula n'olyoka olondamu obupapula obwo yawandiiseko omutwalo kabbiri ka 15 kena nga walimu n'obupapula obutaliiko n'obulala butaliiko buliko 00 n'addamu n'aŋŋamba okununula 40 teekayo 4 ufune 3 naye nga gwe tewali kikugamba tokiddamu after you've lost gino emitwalo eneegisoose nga kintu ekyo nga bw'ogambye nti wabeera n'eddagala bw'oteekayo sente ezisooka kale n'ofuna obeera n'omutima oguddamu ne guwangula bw'oteekamu ne bazikuba neera akugamba nga bw'ogenda okununula ziri ezigenze ate nga zongeddeko ozaagala. To our YouTube channel, The Brown Skin Events, and this is the Story Times with me, your host, Mona, as always. We always come here on the Brown Skin Show to give you stories, opinions, and everything. So today I have a guest, Nino Mgenyi waffe leero. Ndi naye wano agenda tunyumizaako engeri gye baamufera. Okimanyi bulijjo baba batufere Kampala, tewali tosobola kuŋŋamba tebakuferaangako e Kampala. Naye nga leero mugenyi waffe agenda tugamba oba obufere obukyasinzeeyo kumwewuunyisa mu bulamu bwe. Naye nga tetunatandika mbadde njagala ye introducing atugamba amanya ge yaani akolawa oba akola ngaani tulyoke tumanye then we get along with the story that he has for us. Nkwaniriza ssebo. Kale nnyabo. Amanya bakuyitaani? Amanya bampita Wasukira Ben. Oh Ben, tukwaniriza ku show yaffe ya engero oba story time. Kale nange nesimye nange okubeerako nange ku mukutu guno. Kati Ben mbadde njagala abali abakulaba bamanye gwani kiki kyokola oba okola ngaani naawe boolina kuba nze ebimu mbimanyi naye kati wali awo watulaba yetamanyi. Nze tuzanya comedy. Comedy eyo mulungi nnyo ensonga nti twatuula ne tulowooza ebisinga okumalako abantu stress. Bantu babeera n'ebizibu bingi. Kituufu ekyo mu Uganda buli omu aba n'ekizibu. Balwanagana naye kati wadda kasimu oba ku TV ye n'agenda ku mukutu gwaffe gwa Trebs. Bayita Trebs Comedies. Yes. Wagenda ku Trebs Comedies n'alabako awulira nga atowolokoseko ebisinga ku mutima. So mwaba tuleetera ku ssanyu nga tuli awo maybe mu stress. Okimanyi mu lockdown ffenna twabeeranga awo nga tuli stress tuli wakati tulina mirimu abasinga kati batandika okukola buskit ku YouTube batandika okukola nga ku TikTok awo ngafuna naye kati gwe mu kuzanya skitu wakitandika otya oba owulira okyagala nnyo oba okikola? Kale bino ebintu nabirowooza we nali ng'enkyali muto. Kale nga waliwo wembirabanga ng'embyegomba nnyo. Kubanga natuuka ne ŋŋamba kati abantu abazanya ebyo bansingirako ki? Bantu nange ndi muntu okujjako kyokka nti bayinza okutukubaganira mu nnimi. Oli nayogera Olungereza, oli nayogera Olunyajeeriya, nayogera Olunyankole, oli nayogera olulimi kale mu nnimi ng'ezo naye nga kye tukola kintu kye kimu kusanyusa abantu. Kati ne ntuula ne ŋŋamba naye lwaki nange sibaliwa omu kwabo kubanga nali ndaba ne bunyumira nnyo nga bunyumira ate nawe ng'owulira olina ekitone ekyo naye nga nange njagala nnyo nange at least ngereko kyenkola. Kyoba olaba tutambudde olugendo luwanvu nga tetufuna nga omanyi okufuna omuntu ne mukolagana naye nkolagana nti tugenda kukola ku kino na kino. Yes. Waliwo otuuka ne bakufera
gamba naffe tukola gamba leetayo zino bwezi tukole ki. Kati awo nga tujja mpola mpola kino story gy'olina oyagala tugamba kyajja kitya baakufera batyo oba kiki kino kye baakufererako? Bufere nga bwa mirundi mingi. Mbonera oba osobola obbutuwa bufere obwasinga okuneewuunyisa nali sikitegeera. Kati lumu kale saawa zino ndi muvuzi wa booda. Gwe mulimu gw'omulala ng'ovudde ku bwa kuzannya? Edda naliko wa security. Kuuma eyo waliwo omugaga gwe nali nkuuma eyo Muyenga. Kati nga bw'omanyi embeera y'ensi nange ne njagala okukola ki okwetongoza ng'omuntu ove mu bw'okukozesa nange njiye ensi nga bw'etambula ne ntandikawo omulimu gwa booda. Kale ng'emirimu egisinga gyakola ki gyagaana. Nagezaako empapula zange ezisinga zaali ntono. N'emirimu gye nagezaako okwagala okukolako nali njagala genda nabweru. Kubanga nakolako ne interview yakugenda bweru nefuna ne passport ng'enjagala kugenda. Tukola interview ne batulayo wiiki emu. Bagamba contract bagisazizaamu naye nga mwasasudde ssente zammwe? Twasasula ssente byonna ne biggwa. Tebazibaddiza? Ne passport zagenda kubanga ebiseera biri ne kampani enyini bagiggalawo. Ngamba kati ekiddako kyekiriwa kubanga ne bwe nalina bwonna nabutundatunda ng'enjagala kola ki ng'oyagala genda wabwere. Abanagenda basingira ssente batunda ebintu okugenda wabwere. Ndowoozaako ebintu byange natunda ngamba kati sijja kkaabira ebyononese katandika obulamu obupya. Kasita obulamu bwo nkyabulina mba nsobola obbizaawo. Nkyali awo ne ntandika obulamu bwa booda. Mbuga booda. Nga booda naye wali ogyegulidde oba wali ya muntu mulala? Booda yange yasooka nagyegulira. Nagyegulira ng'ekyakola Muyenga. Ng'okyakola eri omu security? Nagigula nga nkadde. Nentawaanya nnyo. Jjukira gwe mulimu ogwasooka mu bulamu bwange nga nvudde kukozesebwa nga kati gwa yeekozesa. Nentandika okuvuga booda nga booda entawaanya. Buli lw'ovugako olugendo paka emukono okomawo mu garage. Nga z'okoze zozza mu garage. Kati egenda kampani yaffe eri awo negamba naye lwaki totunda eno n'okukola ki n'ofuna booda endala. Kale netunda eyo negenda ne pa booda ya Kibanjampola. Nengivugira myaka gyali ebiri. Kubanga navugako omwaka ogusooka COVID n'atutandika. COVID awo 2020 2020. Tambula mu situation ya COVID nga bagibanja nina okugisasula ki okutuuka nengimaliriza. Kati awo woogimalize ba nga yo? Ebeera yo. Kati obulamu nempambana mpola mpola. Kati lumu navuga omuwala namugyeyo Namugongo. Nga ku kyaki y'Abagundi. Nga wali okolera ky'aba Catholics? Ky'aba Protestants. Eri wansi. Mirongooti awo. Wali okolerayo ng'olinayo stage Namugongo oba wali bino by'obuvuga buvuzi ne balinnya etambula? Kati we nayingira ekitongole ekyo kyali kya Safe Boda nga tukozesa internet. Buli wooli ofuna passenger buli wobeera mu nyumba yo ofuluma nga olina kasita obotaddeko app buli kitundu kyogendamu ofuna. Naliwo waliwo ge nali ntuteyo Namugongo nenfunayo omulala akoma mu tawuni agenda mu baasi Muguunu paaka y'Ekisenyi. Ezo ez'aba Westerners ez'Abanyankole. Muwala Munyankole. Nemuleeta paka mu tawuni. Nampa ssente zaali $1,114. Apu ze yabala. Kati ng'akyazibala omusajja yali kumpi awo n'aŋŋamba yanguwako nange njagala ontwaleko wali. Nga naye ali mu paaka awo mu Kisenyi. Nga tukyanyumya n'ono omuwala. Kale naye twangwizaako balansi kyengi
Omuwala ye n'agenda musajja naye nga omanyi wafunyeyo omulimu okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu n'agamba kati ye yali tayagala kukozesa app ye tali tutwala buli omu buli gosanze obanga tofunye wa app ofusanze bulijjo omutwala kasita abakuwa sente zoyagala nyangamba kati nobwo namutunuulira ng'asitudde akabeera ka green nga kapya kalimu zino engoye parking zino z'omubeera ez'Abachina nga zirabika naye nga akasibyeko abukutte bubeera bubiri ng'ayambadde bulungi ng'ayambadde kooti abasajja b'ekooti e Kampala musajja nga n'envi ng'emulabanga musajja mukulu kati n'agamba tugenda kusookera mutwalekumu na mayiva awo waliwo byengenda okupiikinga awo tumale tweyongerewo Wandegeya kati nemuvuga awo nga muteeseza ssente oba temunateesa ssente ateesa kubanga waliwo omuntu gw'osanga ng'ayambadde bulungi enogamba kati enofunye masavu butuuzi omanya ajja gano masavu z'omugamba zakuwa tugenda nga anyumiza emboozi omuwala gw'olese nga mulungi kati anyumiza ebyo byonna ng'ayagala ng'ansika eryo asika ebirowoozo byange binyumya nga bomanyi byensi tugenda tuukamu na mayiva twatuuka n'akwata buno obubeera n'amuntuuza mu maaso bwanti n'agamba kangenda wali ku dduuka koleki nkomewo n'agenda teyalwawo n'akomawo n'obuntu neera bubeera bwa bugoye ng'olabanga bulinga bwa underpart bw'abaana buno n'abongeramu sajja kireka ashopingira famire Christmas yali ku season ya Christmas yagenda kutuuka nenguma omutima kati bwe yakomawo gwakubiri ogwo n'aŋŋamba sooka ompeawo gumunnya ngajjukira yalaba gumunnya gwe ng'oli omuwala gwe yali akuwadde saakitegeera kati n'aŋŋamba pago gumunnya sooka ensasula ono ngenda kukuweera Wandegeya zonna ngenda zikuweera eri nange nga bw'omanyi akuwadde ebintu olabanga byavunaanyizibwa naye alabika nga wavunaanyizibwa nenjamu nasooka nemwagumusa naga teziwera yongerako bigumunnya musasule tugende namwongera gumunnya n'agenda wali yakagwerayo bw'ati mutima ne gunkuba nga mukama we akugamba waliwo ekigenda mu maaso omuntu ono yalese ebintu bye naye nga babisumululeko naye bw'anaakoma nasanga bisumulule ekirabika mubbi nengumamu dakika asatu neziyitawo nengamba tadda ate luli yagenda n'akomawo mangu ngenda kusumulula obuveera nasumula akasooka ngenda buno obugoye bwe basala mu kyalaani buno obutonotono oba obusigalidde awo namanyira nti banzibye igwamu amaanyi ng'okyalina mayiva mu paaka ate jjukira esente nalisuubiriddemu okugulamu amafuta sirinaamu emanya ngenda kugulamu amafuta nvugeeko pasenja abalala awo nakoma obuveera bwonna bwalimu ebigoyegoye nabiwa wansi kabeerako kaali yagula ka 3 nga kalabikira ddala kapya naye biri munda ziringa betera okugamba oguza ebigoye mu kibuga kuba n'abasuubuzi sooka okikebe bayinza okuteeramu ekisiimu nali mbiwulira buwulizi nekoolo nawe kyakutuukako obufere obulala nali ndi awo nga nkolera ku kafe ejabaazi naye ono omusajja we yakufeera ono tewaddamu ofuna like obufere obw'ekika ekyo ono ow'ebigoye yakupasenya tewaddanga like no one disturbed again okuba mu ngeri eyo nakitegeera wakiteeye bwagenda olina okusooka kukebera ekyantekebanga oyinza okwesanga ayinza n'okulekera bomu era kuba nti
abantu abo balina emikisa mingi mu kaseera ko tusobola kukirowooza. Yes. Abamu bagamba bakozesa n'ebiragala like obwongo bwo oba tebuli awo okirealizinga ng'avudde nagamba banzi kubanga naweerako nti oba nga bagenda kukubba olunaku lw'otambula ng'otalina ssente tewali akusemberera. Tewali nebino obwessimu buli lwolaba nga akuteddeese halo nze gundi manya nkola ne ba MTN. Naye kati bw'obeera nga lunaku olwo ofuna essente bakubbira weebuuza bakitegeera batya nti omusajja atambula ne ssente otekitegeera. Kati obufere obulala musajja yajja awo twaliwo bangi kati yajja n'ebbaafu nga azinzeemu obupapulapapula. Awo nga oliwa mwaka ki? Mwaka oguwedde 23. Kati yajja awo ng'alina ebbaafu ataddemu obubeerabeera nagamba olondamu esente zeekuwa omulala n'alonda ne bamuwa 15 nange ze nasooka kuteekayo ebbiri n'olondamu wali osooka n'omusasula n'olyoka olondamu. Obupapula obwo yawandiiseko 1,000 2 ka 15 kena naye nga walimu n'obupapula obutaliiko n'obulala butaliiko buliko 00. Baasi n'asooka n'atulagako n'agamba obulaba ng'okyali mu bwa boda okujavasi wali okolanga delivery. Naye nkola delivery. Kati nenkalonda nakasooka okukalonda nenfuna 2 gamba olaba kati nenziramu nenonda mutwalo nozizaamu 2 nenonda 1,000 kati naŋŋamba kati teekako 4 ufune 8 nga gwe buli lwolonda roda kiringa bino byebazanya ebya betting bwowininga ozaamu akalawo oti nga gwe omutima gagamba nja kuwininga kati naŋŋamba kakugondezeemu n'alonda buntu 3 n'abuteeka wano mukono n'asooka n'abusumulula n'akateeka wano n'asumula akateeka wano 3 n'abuzinga n'agamba kati kalonde n'anonda 0 emuwadde 4 ng'omuwadde 4 cash. N'addamu n'aŋŋamba okununula 4 teekayo 4 ufune 3. Naye nga gwe tewali kikugamba mbu tokiddamu after you've lost gino 4 egisoose. Manya kintu ekyo nga bw'ogambye nti wabeera n'eddagala bw'oteekayo sente ezisooka kale n'ofuna obeera n'omutima oguddamu ne guwangula. Bw'oteekamu ne bazikuba neera akugamba nga bw'ogenda okununula ziri ezigenze ate nga zongeddeko ozaagala ogamba kati kaneeweeyo nensondasonda nga namumpole sente zange nga bakyali booba tebakugamba biki nabo nga just bali mu kulaba bulaba nabo baliwo babakuba Yano ngesuubiramu kola kina kati naŋŋamba kati kugonzezzaamu ngonze obupapula bubiri n'abusumulula n'abuteeka wano naŋŋamba obulaba n'akwata bulungi bw'ati n'abutta ngenkalaba bulungi nenkalonda neŋŋamba leero asatu ngenda nazo akuliko 0 bombi oba kamu akaaliko sente nakaleka kati nendaba ensimu awo ng'omuwadde 8 lunaku olwo jjukira bano nabampoze kati n'okugenda enkola mbasasule sente atodde ewaka nga tolina nazo wadde olinawo era namala nnaku 3 nga sirina sente nkyasondera bano sente zaabwe bwe bufere bw'e Kampala naye nga kati ndooza mu obwo bufere bw'olabye ogenza oyiga mpola mpola kubanga oluusi ebiseera bano abasajja nga wangambye baba batambula n'abantu baabwe kati waliwo bano bentera okulaba nga bazanya buno obuntu baba balina busiddi mbokalabye oba biki waliwo bentera olaba akasubi buli lwempita baba mu different positions naye nga omukyala owa brown atera obeera nabo babeera na kigrupu kinene kiba kigrupu kati gwe nola ono asize nange kabampe ate jjukira batera nnyo okozesa n'abawala abawala basikiriza nnyo abantu okugamba nti
kana akawala kawangulidde zino nange nsobozi wange naye nga gwe tomanyi mbu bakola ki bakola bonna gwe neogamba kyekino nakirabye oluusi osanga ne babona nga bapaakinze nabo balikola ki naye nga bali kikosi kyekimu sente zaabwe bamala ne bazigabana endoza kati bwebufere bwemuwulidde Mr. Ben bwe yayitamu mirundi ebiri kale bwebufere bubaayo bungi naye bwewabaayo ekyo kyolaba n'ogamba kubanga ebiseera ebyo nali ŋŋamba ndi mugezi nnyo tebasobola kunfera kubanga nange abanyumizangako emboozi ng'embasekere ngamba buli basibe nemanya nti buli muntu yena asobola kuferewa buli muntu ate naddala bano nga wogambye oli yasooka okufera yali musajja ali simaati naddala mwegendereza abantu ababa mu kibuga nga beekubya amasimaati awo waliwo abakozesa wano waliwo abakola maybe ku violent obufere buli violent waliwo abakozesa buwongo nga yajja nogamba muntu wa kitiibwa nga tokisuubira naye ogenda realizing at the end nga bakuddako ne bw'amasimu bo tebanziba naye bakankubira mirundi mingi nkola mu MTN oba nsindiseeko sente zange okusinga ba Airtel batera nnyo okukozesa ba Airtel naye kati gwe muli oba olowooza baani abatera like wokuba kubanga olaba woba olina essimu yo nga esente zizeeko baani abasooka oziraba because ono omuntu weebuuza enamba yange ye yagijjewo okunkubira era bakitongole benyi batera kugiraba n'amanya genyini bakuyita baba bagalabye n'ogalaba bamanya batya mbu ninako ssente kusimu n'ekizzeewo kati ennaku zino basobola okukubira buba amaze dda okusettinga gundi yaabwe ne bakugamba nti sente zaffe zizze ku akawunti yo tukusaba tujja kuwaako nogamba sizirabanga ku akawunti kati gwe mu bwongo bwo ne buddukirawo mangu kankebere bakweziri kati buli bwoteekeramu pin code ziba zigenda bugenzi direct kale obufere bw'essimu bwolya n'akamadde sikamanyi kabuli bwokebera like ng'obagamba bookera sente ng'olabayo asitolo lyakukubira oyitawo akabanga okukebera gundi ate nekyo nze ndowooza kyenina bagamba kozize kyentera okukola omuntu wankubira naŋŋamba halo ntaddeko sente zange oba zizeeko kale oluusi wababa baba genuine ng'akoze ensobi nze kyemugamba kubira aba service center bakole ki baziblocking oba n'ekirala ekyajja ku reversing nga nze sitaddemu pini because emistake yonna gy'okola n'onyiga pini sente zo ziba zigenda era omuntu wakuba agamba oli akole ki as reversing oba as blocking simple ekirala kye nalabako kiringa wanga nakirabirako awo bbunga awo omukazi yatomera motoka ya musajja bwe yamala okugitomera ne bakayana nnyo bamala okukayana ne batuuka mu nzikiriziganya nga omukazi anookola musasula musajja yagamba tayagala ku bampa yenkadde ayagala mpya ng'ayagala kakadde kamu omukazi kyeyakola yamusindikira akakadde bwe yamusindikira musajja n'agenda n'akubira ba MTN bagamba sente zange zize mu bukyamu nsaba muzikomyewo ne bazireversinga ne zimukomera tolina ogenda okumusanga eba kyawedde dda abantu bayaye Kampala ebitongole ng'ebyo byandibadde nga biteekako gundi nnyo aba obukuumi nnyo kubikola kubikola yes kubanga ababbi batera nnyo okweyambisa amasimu g'abantu kati Mr. Ben era nga bwogambye nga tukyagendako mu maaso tetunamala bulungi kiki kyogamba abali eyo abantu abakulaba n'abakuwuliriza ku buno obufere obwakutuukako nabo bayigiremu kiki osobola okwongerezaako obagamba kale abantu abali eyo ndi mbagamba nti obufere obwo kale nze bwantuukako obutamanya kati kino kituwa kyokuyigamu yes oluusi buyinza obutakutuukako direct nga ggwe n'oyigira ku nze aba n'oyigira ku mulala yes kati nga mu nkola ng'eyo omuntu bwakuwanga ebintu
sooka n'okeberengako oluusi oyinza okusitula zino bomu ze bagamba n'obwatula abantu wano mu kibuga kumbe bakweyambisizza naawe n'olugendera nga tumanyi kale tubeere nnyo active nnyo mu bintu ng'ebyo essimu eze bakubidde toyanguyiza nnyo okukebera sente eziri ku akawunti kubanga ogenda kuteekamu pini zigende straight oba tokyafunamu. Kati awo nga tuvudde ku bufere mbadde twogereko ku gundi katono. Olowooza mu myaka egijja nga ebiri mu maaso onaaba otuuseewa ne kino ekitone ekyo ky'okuzannya n'aba tribes onaaba gwe ng'omuntu otuuseewa ku kitone eky'okuzannya? Kale obusobozi buli abatuwagira kubanga be bagenda okusalawo oba tukkirira wansi oba twambuka kubanga kati gwe musingi gwaffe mulina otuwa sapooti buli kimu kye tubeera nga tukola naffe tusobole okukulaakulana. N'ensi yaffe twagala naffe tugipromotinge waggulu. Anti batuula ebinigeria ebigundi ebiyindi kubanga nabo batuula ne babeera nga bapromotinga ensi yaabwe nga bawagira buli muzanyo ogenda mu nsi yaabwe. Singa wano ffe Uganda wano tusiiba ku binigeria eby'abazungu kale ne twerabira gundi zaffe namuteekerako kinagamba nakola ebinauganda tebinyuma alaba muntu wa yes afaanana ate ayogera Luganda lw'ategeera ayagala kulabako omweru kale nekitatupromotinga nnyo. Naye golooza nga gwe agenze mu eno industry ey'okuzannya ebinauganda oba komedi wa Uganda kiki kye mukola oba ekiremeseza content waffe ng'Abannayuganda okunyumirwa Abannayuganda banaffe bana okutambula ng'ezo firimu za bweru zitambula? Kati ekitulemeseza wano nti tweyagaliza nnyo ekisookerwako. Kati ebintu nga bino nga wetuba nga tubitandise okubikola ababisookerwako babifeebya nnyo. Kati bano abaana be batandise nabo nga bw'olaba kati for example ng'Abazungu bwe batandika bagamba nti bakwandisiza mu industry yaabwe bakusasula. Kale notabeera na stress nti uze kuzannya wano ate stress ziri nnyo okunoonya ssente wano osuubirawo nga tewali kikumi wadde. Naye wali aze ku mulimu kiringa bwokeera ewaka n'ogamba nywedde caayi kati ekyekiddako genda kukola firimu. Kati n'abeerenga ekintu ekyo akikola n'amaanyi ge n'obuvumu bwe bwonna. Naye wano tubeera na stress nyingi olw'ensonga nti tetulina bikozesebwa bingi bimala, tetulina kasente. Omuzannyi agenda kubeera agenda kujazanya n'okwetambulira oba atambuzaawo kagere atuuke eno nga ndigadde yimirira mu kamera tukushuutinga. Kale oli n'alaba ettaka biki ate nekituza nnyo wansi. Omuntu yandibadde nga beekolerako awo nga buli kimu kiri awo ng'agenda mu kamera nga ali smart. Ekirungi. Kati nga tumaliriza mba nsaba okwowola Abannayuganda tulabe kye banaakola nga we banaaba followinga nga bwe banaabaagala ku page yammwe oyogere nabo basabe maybe. Bannayuganda mbasaba n'obwombefu obungi. Kino kye tuliko si nti tusaaga busaazi wabula twagala kifuule kya ddala ku lw'ensonga nti ensi yaffe nga mugiraba yeetagisa kununulirwa. N'abaana baffe bonna naffe batusomeko mu bitabo twakolako kino na kino. N'olwekyo buli asobola kyonna ky'asobola otuyamba oba otusapootinga oba otukolera buli kimu kubanga n'ebyuma tukyalina bitono. Olayinza okugamba
bawayo kakamera kompyuta kati ebintu ng'ebyo tugenda nga tukulaakulana mu bwangu kintu nekiryoka nekivaayo bulungi yes naffe netufuna picture quality nga yabebwe abebweru naffe abatwegombako kale byebyo ebyange kale mukulu Ben neyanza okumpa ku budde bwo n'okusharingako ne story yo ndoza abalala banagiraba bayigireko awo bufere era buba bwa kika kingi types nyingi nera nabo bajja kuyiga from story yo gyosharinzeeko namwe abali eyo era Mr. Ben nga wagambye tukyabasaba munoonyeko Trebs Comedy ku YouTube Trebs TREBX ku YouTube channel mujja kulaba mukulu Ben ne banne nga babaleetera akaseko ku matama mu komedi waabwe nsigadde nze Mona mbeebaza nnyo mwe abatulaba eyo ku Brown Skin. Keep subscribing, keep liking and sharing and commenting. This is the Story Times. See you next time. Bye bye.